Peneti temumumanyi. Madamu Peneti temumanyi nti muna Uganda. Era natuniyo n'omuvubuka Ssenyonyi. N'amalala ge Ssenyonyi n'obusuuti bwe nyenze kulambula Lubowa. Ng'olambula Lubowa waawa. Gwe lyo ddwaliro olabawo ekisenge kiraga nti ddwaliro. What should they say hospital? Olambula otya eryo ddwaliro olabamu omulwadde. Ssenyonyi. Nga n'owa poliisi yennyini omumekinze. You made the woman to overlabor to explain to omukazi owa poliisi olaba bamukubira amasimu era okyamubuuza. Gwe Madamu Peneti tomumanyi. Kati Peneti temumumanyi. Mana Peneti, Madam Peneti temumumanyi omutuufu. Wanu mwenyini ababaka ba parliament baba gamba Peneti omutuufu mudemu mwogere. Hey, arrest me, I'm the one. Baba gamba da omusaya abaga arrest me, I'm the Peneti, I'm the one. Temwali wo temwabiraba baba kamwaba abefula abatalaba. Omaze chitabya ku ababaka ba parliament dero constitution simanya waka articles bino si byatiko. You si parliamentary bisimanya rules and procedure line gwanga lina banyeneriyo. The people who own this country. Ugamba otya leader of opposition mbuyeta age baluwa ya IGP okulambula already Ssenyonyi yayine baluwa ya health. Nga minister wa health ya mugambye genda olambule. Weri badwaliro ate minister wa health agamba atya ate police ne kugamba tofune clearance ya IGP. Ssenyonyi tonna manya Peneti mutuufu. Ochanonyo omulibia. Ate Ssenyonyi watu bulaba mpuga abasinga impuga teyandigenzeeyo. Impuga yandikoze press conference ku parliament n'agamba nti Madam Peneti the true one omudduga so oli omuzungu oli omuddugavu namuga Madam Peneti tubadde tusaba kulambula ku ddwaliro eryo. Gwe mu bwongo obwo walolabyeko project nga tugiwadde trillion 2 kwa eddwaliro y'e Lubowa twakaliwa trillion 2 obukadde 100 n'ogattako obulala 100 tewali wadde omusingi. Ngero onoonya Peneti goba teweetaaga sasigwe. Ugandans learn to let some things go. Nze junior mu ggwanga lino lwaki Jakana Nadduli yafa wendi, lwaki Isima yafa wendi, Wisdom kaye yadduka, nze asigaddewo nayiga ekintu kimu, ebintu ebimu nayiga okubirabanga webiri nembirekanga webiri. Kaze junior nso kunga nti njogere ku ddwaliro ly'e Lubowa nga leader of opposition Katonda mukube emiggo bamuga guy from here. Mwabe malaka emirembe. Eddwaliro bali nazimbibwa. Linazimbibwa ne not now. Airport teyazimbiddwa. Tujja kulindayo omugenyi omungajja. Tulizimbe Uganda tukola abagenyi bajja. Kampala tewagira ba munnamu nga yonna etemagana bweti. Ne wano nga tulekanye n'ebya KCCA biteke amatala ku nguudo tebyagala. Etuge bisejje mwe kale zibula crossing zo muzitekewo tebaagala ebinya naye abagenyi we bajja wano ku Namu enguudo bazisiiga kiro tya Uganda. Kati abanagwa musabe nnyo Biden yajje tujja kusiiga toyi ebinya tubizibe mu kireekyo. Hasigede kubira ko mukamengali z'amaanyi.